tweyanze get kwebaza okubeera ng'okyatambula naffe ku Spark TV program Spark kumakya nze Ahmed Wahab. Program eno tuba tutambula okuva saa 12 paka saa 3 ez'okumakya. Tubeera n'ensonga nnyingi nnyo ez'okuba nga tutuusa ku ggwe Munnayuganda akeera ku Spark TV buli lunaku Monday to Friday. Era nga mu kaseera kano kennyini nga bwe nakusuubiza tulina obukulembeze bw'aba operatinga abakozesa abavuga abakolera mu motoka eza Sinotrack oba emmotoka ezeetika ebintu naddala ebikwatagana ne construction. Tulina obukulembeze obwo, tulina omwogezi, tulina chairman, ate nga tulina ne coordinator ow'abavuzi bazi Sinotrack, abakolera mu zi Sinotrack, abafuna mu zi Sinotrack, bonna tuli nabo enkya y'olunaku olwaleero. Tugenda gezaako okubeera nga tunyumya ku nsonga lwaki obubenje bweyongedde ku makubo mu ggwanga erya Uganda naye ate nga buva ku bimotoka bino bi Sinotrack. Abazivuga be batalina bisaanyizo oba bukugu bumala, emmotoka ze zitali mu mbeera nnungi, enguudo zembi, emmotoka bazitikka nnyo, abazivuga tebamanyi, bakadde nnyo, oba bingi bye tugenda okubeera nga tunnyonnyoka. Ye agenda okuvuga Sinotrack ayina kubeera nga ayina bisaanyizo ki? Byonna tugenda kuba nga tubinnyonnyoka enkya ey'olunaku olwaleero. Tulina coordinator ye Mwami Nasasira wali wano, ate nga tulina omwogezi w'abavuzi ba Sinotrack ye Mwami Sudi, ate nga tuyina omwami chairman naye ali side wali. Mugenda kusooka mube nga mutubuuzaako ate oluvannyuma tube nga tusimbula emboozi. Ngenda kusooka naye Mwami Nasasira otunule mu kamera awo obuuze ku balabi ba Spark TV. Abalabi ba Spark TV mwasuze mutya bassebo ne bannyabo, era nsanyuse okujja n'okwegatta ku TV eno okubaako ebigambo byetugatta mu ggwanga lyaffe. Kale tweyanzege. Mwami Sudi, naawe buuza ku balabi ba Spark. Abalabi baffe aba Spark TV mwasuze mutya, abakyala n'abaami. Akatutwala omukisa guno okweyanza Katonda atuwadde omukisa ne Spark TV wamu ne NTV okulabika nga mu ggwanga lyonna batunoonyeza. Oba oli mubadde muyina okwemulugunya kungi ku social media zammwe tubiraba, ne batunoonya tubeko okujja naffe tubeko kye tubabuulira. Oba oli muleme kugamba nti Sinotrack ze zireeta obubenje ku makubo zokka. Kale naffe tuzze tubeeko views zaffe ze tusharinga nammwe. Oba oli mutegeere nti waliwo n'abantu abalala bakozinga accidents ku luguudo, so tweyanze gwe omukisa ogutweda Mwami Wahab. Chairman, wasuze otya ssebo? Bulungi ssebo. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Sooka obuuze ku balabi ba Spark tusimbule. Bannayuganda tubalamusizza. Ffe abannatido akakiiko akakulembera abavuzi ba Sinotrack ne bannannyinizo mu ggwanga twesiimye okubeera wano olunaku olwaleero ku makya gano ne Spark okubanga tusobola okubaako ebirowoozo bye tuwanyisiganya n'okunnyonnyola eggwanga wamu n'okwetondera eggwanga kubanga kituufu oludda olumu waliwo ensobi ezize zikolebwa mu mulimu gwaffe, era ntuuse okwetonda kwaffe eri eggwanga olw'ebyo ebitono ebize abantu abakoseddwa mu operations nga tukola emirimu gyaffe. Kale tweyanze abaami bonna bawulidde bulungi nnyo, era ndowooza chairman gwe tugenda okubeera nga tusooka naye abeeko ensonga za ttangaza, oluvannyuma twegatte ku mwogezi naye ajja kubaako ensonga za ttangaza, then ne coordinator naye ajja kubaako ebintu bingi byagenda maaso n'okubeera nga atangaza. Chairman, okusookera ddala omuntu yenna agenda okuvuga Sinotrack kubanga gwabakulembera bonna ayina kubeera naki? Ayina kubeera wa myaka emeka? Ayina kuba na bumanyirivu bwenkana ki? Kuba ndowooza nti obumu ku bubenje waliwo akaali e Masaka gye buvuddeko, bagenda okukebera eyali mu mmotoka avuga nga talina na driving permit. Njagala tutandikire ku bisaanyizo omuntu by'alina okubeera nabyo nga tannaba kutuula ku steering okuvuga emmotoka gye bayita Sinotrack. Neyanziza ssebo. Katuleme kusooka nnyo kussa kigambo Sinotrack nti y'emmotoka yokka eri mu kategore eyo. Tulina emmotoka nnyingi ezigwa mu kategore eyo eya tipa zaffe ezennene, heavy dumpers. Ekibuuzo kyo ebisaanizo byali badde ki? Okusinziira ku mateeka ga Uganda aga driving license, driver yenna
ng'alina class okuva ku C okudda waggulu yali badde akkirizibwa okuvuga emmotoka eyo era bye bisaanizo ebitwetaagisa weewaawo nga twasaba wabeewokko ekirala ekyongerwako ku kisaanizo ekya pamiti yokka okuba nti omuntu alina class kuba oli ayinza okubeera ne class yes ng'agirina naye nga talina experience mu mmotoka eyo in particular kosa ogifuna nga naye wavuga ku mmotoka endala naye particularly ye mmotoka n'obuzito bwayo ne tulowooza nti kyalibadde kirungi ne tufunayo engeri ya baaji eyawula oba ekakasa eyongera ku bukugu bw'omuntu avuga mmotoka eyo era tuli basanyufu nti gavumenti yavuddeyo neeteekesa ekintu ekyo mu nkola weewaawo tuyinza okuba siffe twagigambye nga puroguramu yayo ebaddewo naye ffe kyatusanyusiza nnyo kubanga kigwira ddala mu nteekateeka zaffe okulaba nga tuluŋŋamya omulimu ogwo obubenje buzze bugwawo bintu bingi nnyo byenyinza okugamba ebireeta obubenje si mu sino twakamukoba mu mulimu gwaffe gwokka emirimu gyonna oba ffenna abakozesa enguudo ebintu bino tubimanyi weewaawo nga sijja kujjamu kiri ekigamba nti mu sekita yaffe mulimu abavuzi abatalina bisaanizo ng'olese ebisaanizo waliwo ebintu ebirala naye nga byonna bisinga nnyo kwesigama ku discipline nti ffenna abakozesa emmotoka abakozesa oluguudo kyetusinga okussaako nnyo essira kyetulina okussaako essira ye discipline ku kkubo bw'obeera ku kkubo olina kweyisa otya ovuga otya eri gwe emmotoka eyiyo ne banno abali ku kkubo obakwata otya okoze otya okuba nti osobola okwewala obubenje okujja akabenje konna okutuukawo kubanga bwe baba batusomesa batutegeeza nti bw'oba ovuga mmotoka tovuga yiyo yokka olina okuvuga ne surrounding yonna ebiriwo olina okuba nga obiina mu control so bwe tufuna discipline eyo obubenje obwo ndowooza tuyinza kukola kinene nnyo okubukendeeza. Okay, tweyanzege kaŋŋende ew'omwogezi mwami Sudi bagamba mu abavuzi ba Sinotrak mwe muleese obubenje bwonna bwe tulabyeko mu ggwanga erya Uganda okuva Sinotrak bwe zaayingira. Statement eno simanyi butuufu bwayo era simanyi na comment yo bweyinza okubeera ku statement eyo naye kale njagala otandikira awo. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okuddamu okweyanjula amanya yenze Kasimu Sudi Ssenyondo ekisooka ndi muvuzi wa Sinotrak ekyokubiri managing emmotoka ezimu but I also own some but on top of that nze spokesperson w'ekibiina kino ffenna mwe twegattira nga sinabagenda ku kibuuzo kyo nteekeddwa okuba nga ntegeeza bannayuganda bategere ku program n'ekibiina kino kye kiki NATIDO kyekibiina National Tipper Drivers and Owners Leadership Forum. Okusookerako ba ku history y'ekibiina kino ffe nga ba operators b'omusenyu tukola nga bw'olaba taxi bwe zikola tulina park mu bitundu ebyenjawulo ekituufu kiri nti omusenyu tugujja mu kitundu kyekimu naye bwe tuyingira mu Kampala buli omu agenda mu kitundu kya njawulo abamu bagenda Mukono abalala bagenda Kireka abalala bagenda Nammanve abalala basigala Kyengera ku bukadde wali twateekawo ebifo ebyo tuleme emmotoka kubeera ku makubo era eyo lyerimu ku kkubo eryokendeeza obubenje edda ennyo emmotoka nga sitonaba kuteekawo paaka ezo zajjanga ne zisimba ku makubo kati nga woolabaawo nga wezitundira omusenyu gwazo tusalawo ng'abakulembeze muleke tuyingire mu paaka nga takisi bwe zikola kakati ne tukkiriza buli paaka ebeere n'obukulembeze bwayo. Lwaki buli paaka erina obukulembeze bwayo? Kubanga balina ebizibu ebyenjawulo bye bateekeddwa okumanaginga nga bo paaka. Gamba ebifo ebyo bye tukuŋŋaanyizaamu emmotoka zaffe ebyo tubipangisa so tuteekeddwa okubeera n'obukulembeze wansi busobole okusala amagezi okukolektinga ssente basasule rent era nga bwe mukimanyi bannayuganda nti abantu ababeera ewamu bafuna obutakkaanya mugaso gwa bukulembeze okulabika nga guleeta abantu abafunye obutakkaanya babeere nga bakkiriziganya. Kakati NATIDO tuli bakulembeze b'abakulembeze ng'obukulembeze bwa paaka ez'enjawulo mu ggwanga muno twasalawo twegatte abakulembeze twerondemu abakulembeze ab'oku ntikko
nga bw'olaba olwaleero ffe tuzze mu kamera okusobola okwaseesinga ensonga z'obubenje ku makubo. Oba oli awo nga paaka ng'emu nga Kyengera Lukadde oba Nammanve yandibadde tesobola kweŋŋanga buvunaanyizibwa buno. Okudda ku kibuuzo mbadde mbawaako just brief preamble of this association. Twagezaako twagala tubeere nga abadereva bonna mu ggwanga tubaleeta tusobole okubeera n'eddoboozi limu. Oba oli awo tuyambeko ne government because omulamwa gwaffe nga chairperson bakugambye buli chairman owa paaka mu ggwanga muno ateekeddwa okusubscribinga ku Natido nga tuleetera badereva paaka yonna beekola ki berina. In case twagala kulaba baani abali indiscipline tusobole okugenda obalondalondamu nga tuyita mu paaka ez'enjawulo era nga tuyita mu bakulembeze baabwe. Okudda ku kibuuzo ky'ombuuzizza, Bannayuganda tutwala omukisa guno bannange okubeetondera mwenna buli muntu yenna yali afunye obuzibu ku mmotoka eno ey'omusenyu. Bannange nga bw'olaba essomero tuligestalinga abayizi nga bonna tulowooza bampisa. Naye at the end of the day era you register some indiscipline cases. So easy in sino tracker operations and truck driver and sand tracker driving. Naffe tulina abalungi n'ababi naye ng'abakulembeze tugezaako okukirwanako tulabike nga tukendeeza obw'omulumulu bwe mukola ki bwe mwemulugunyako. Kati ogenda maaso n'ensonga eyo njagala kutegeeza ow'ekitiibwa moderator nti ebiseera ebisinga emmotoka yaffe bagisonzeemu nnyo olugalo. Kituufu, for us we take the blame as leaders. That's why we are coming to apologize. But twagala kubategeeza Bannayuganda nti oba oli awo waliwo n'emmotoka endala kati nga bodaboda, taxi, ababaasi nawo nga bennyini bakozinga obubenje. Ekyokulabirako waliwo accident yabadde Kapicholwa, yabaddemu abayizi baffe ab'essomero. Eyo teyabadde sino truck. Ekyokubiri amawulire mwagalaba waliwo baasi yali eva emukono yasitopingibwa police officer n'agamba naye yasigala dereva agenda mu maaso train nekola kinetombera abantu baffe. Kakati bw'otunuulira ku Masaka Road more especially we wali obuzibu bwa sino truck. Naye ogenda into Kampala Metropolitan ekyo kisobola kubeera witness n'ogenda ku police stations ez'enjawulo tosobola kusangayo sino truck ziwera 2-3 nti zaakola obuki obubenje. N'ekyo kirimainide ku Masaka Road because it is our area of operation. Ffe tukolera wakati wa Lukaya ku Kampala. Naye njagala mukkirize nti ebiseera ebisinga gavumenti we beepininga ffe badereva yo oluusi yeeteeka bbali. Naye oluguudo olufunda nnyo compared ku bantu engeri gye tukozesaamu oluguudo. Tosobola kugamba nti oluguudo omanyi obeera semaka mu maka ng'olina family. Bw'oba family ekyali nfunda tolowoozaako nti weetaaga okuzimba ennyumba ennene. Naye buli family weegenda ng'egaziwa oteekeddwa okukirowoozaako nti bannange ennyumba yeetaaga okugaziwa. Kati ffe we tukolera wano olwaleero oluguudo lwe twalina edda nga population ekozesa oluguudo ekyali ntono lwe luguudo lwe lumu lwe tukozesa nga population kyengana buli muntu alina kati emmotoka. Kakati obwo obufunda bw'oluguudo nabwo buleetera accident okubaawo. Ekyokubiri twewuunya nnyo ba planners ba government weesiŋŋaana nga waliwo ebifo ebitateekeddwa kubeera nga baateekawo petrol stations oba amasomero naye nga biri mu ewantu ewazibe nnyo. Ekyokulabirako oba ogenda Maya ng'ova Nsangi kudda Maya awo baateekawo essomero liri awo. Oba oserengeta waliwo kampuni y'amazzi eya ice water emmotoka efubutuka eri ng'etisse erina okuyingira ekkubo naawe ova eri otisse baateeka petrol station ziri makoona tekuliko signposts. Ffe tukubira gavumenti yaffe omulange okuteekawo pressure yonna eno kyetaagisa because tutaasa bulamu bw'Abannayuganda. Naye ekola ekyetaagisa waakiri wakati mu luguudo lwaffe okubeera nti lukyali lufunda tetublaminga eyo gavumenti naye tugamba jangu oteekeko obupande put a mechanism whereby nti driver asobola okujja n'alaba nti wali wengenda waliwo hamp waliwo essomero waliwo ABCD. Naye bw'otambula ku Masaka Road tekuliiko wadde bupande bulaga nti lino ssomero wano waliwo hamp. On top of that Masaka Road teyeyambisibwa Abannayuganda bokka. Waliwo ebimotoka ebisaabaza omuceere okuva e Tanzania. Abo bavugira ddala bubi because nabo oluguudo tebalukola ki tebalutegeera. So tukubira gavumenti omulange wakati mu kutwekwasa nti abasino twakamwe muleese obubenje bajje ku ground ffe abakulembeze we bali tubatambuze nti olaba wano eno black sport wandibadde weetaagawo akapande
wano waliwo mbanzikirira ate ono avaako kutwala abaana ku ssomero. Kakati njagala kubategeeza weewaawo mulimu abantu abatali professional mulimu gwaffe, naye njagala kugamba nti at least tugezezzaako kuba okusinziira ku Sinotrack bwe zibeera n'obungi bwazo ku Masaka Road, buli lunaku twandibadde tulina akabenje akakozingiddwa Sinotrack. Ne because tugezaako okwogera n'abaana baffe muvuge empola, mukole bwe muti, oba oli awo obenje, tugezezzaako buli miti. Kale ngenda wa Mwami Nasasira, coordinator w'aba drivers ne abantu aba operating Sinotracks zino. Mwami Nasasira, engeri gy'oli coordinator, abavuzi b'emmotoka zino omanyi bameka, okwasaganya bameka, era biki by'otadde in place oba measures eziriwaawo okulaba nti bonna musigala mubamanya ate nga mubalondoola mu mbeera ey'okugezaako okuba nga tukendeeza obubenje obuleetebwa abavuzi b'emmotoka zino zi Sinotrack? Sebo tweyanzeege. Ngenda direct ku kibuuzo kyo. Badriver tulina bameka era tubalondoola tutya okulaba nga tukendeeza obubenje. Ekyamazima badriver tulina bangi kubanga nga bwe tukugambye tuli abakulembera obukulembeze obw'enjawulo mu ggwanga. So badrivers tulina bangi naye tutandikira wansi tubalondoola okuva ku mapaaka gye bali ne tubamanya. Naye kaakati obuzibu bwe tuzze nabwo nti tufunye ekizibu kya abadriver babadde balina pressure nga nnene okusinziira mu bagagga. Abagagga akuwa emmotoka n'akugamba nze njagala sente miliyoni buli lunaku. Kati omwana n'avuga emmotoka nga ayagala omulimu naye ng'alina pressure ey'okuba nti naye mwennyini akiraba nti sente ezo nnyingi naye olw'okuba ayagala okubeerawo aba alina kukola. Ensonga lwaki oluusi bakoowa noyesanga ng'ate bakoze obubenje. Naye mu mbeera eyo tuli mu kukwatagana n'abadriver bonna. Tubasomese ate era tubategeeze nti buli lwogenda okuggyayo emmotoka ew'omugagga musooke mukole contract. Mukole contract nga mukkaanyiza ate sente zibeere nga ziri affordable, nga zisoboka. Then ekirala ekibadde kibabonyaabonya ng'anoonya aleete ez'omugagga naye afisse. Kitegeeza nti sente z'abadde akola zonna za mugagga. Kati n'omugagga amusasule. Omugagga asasule driver. So ebyo byonna tugenda tubirwana okulaba nga bigenda tubiteeka mu nkola. Naye okusingira ddala saagala mugambe nti badriver baffe bavuga bubi. Ekyamazima bagezaako kubanga nga chairman bw'agambye empisa mu luguudo zaabula. Ate zaabulira ddala okuva ku bakulembeze aba gavumenti. Kyova olaba ajja owa gavumenti oba okuba alina liidika ajja n'agireeta mu kkoona n'asangayo loole n'amukuba obugombe. Balina abasajja ne babagamba bagenda vaawo. Omwana oluusi emmotoka n'agikuba ekigwo. So ffenna tubeere n'empisa ku luguudo okuviira ddala ku bakulembeze abalina obuyinza abo abatambuza ziriidika. Bw'olaba nga waliwo ekkoona toteekawo. Bw'olaba nga emmotoka eno Sinotrack kuba abaana bamanyi okutambula nga keeping a distance olw'okwewala ebizibu. Naye aba akola ali mu distance ye ogenda okulaba owa taxi ng'amukiisa. Agenda okukwatamu ng'emmotoka tekyasobola kukola ki ng'amutomera ng'ate beetikka Sinotrack. Abaana abo bagezezzaako okuvuga bulungi. Ate era ekirala wadde abamu babadde tebalina bisaanyizo ekyo tukikkiriza. Era naffe tubadde tukirwana nga tetwagala mmotoka ezo zivugibwa abantu abatalina bisaanyizo. Era ne gavumenti tugyebaza nti esobodde okuggyayo eddoboozi lyayo n'egamba buli mu driver wadde alina pamiti abeene naki ne bbaagi. Olina ekibuuzo ky'obuuziza nti omudriver alina kuba na myaka emeka? Eky'emyaka ekyo kituufu nnyo kubanga waliwo gwe baasanga nga wa myaka nga 23 ng'ali mu Sinotrack avuga.
driver eyali badde asaanidde okuvuga Sinotrack mu butuufu yeetaaga emyaka gitandikire ku myaka 3. Emyaka 3 kudda waggulu kuba emyaka 3 amalala gaba gakendedde ne aba atandise okufuna obuvunaanyizibwa. Nze nsuubira nti emyaka 3 era nkubira omulanga ekitongole kya Works, Ministry of Works ne Transport n'aba Licensing Board, driver gwe banaawa certificate gwe banaawa badge abe nga ayina emyaka 3 kudda waggulu, tusobole okutereeza omulimu ffenna, tuleme kukosa obulamu bw'abantu, tubeere mu Uganda etweyagaza. Kale tweyanzege ngenda kudda wa chairman. Waliwo reports ezivuddeyo nga ziraga nti emmotoka zino ebiseera ebisinga tezibeera mu state ntuufu yakubeera ku kkubo. Ezimu ziba tezisiba bulungi, ezimu oluusi kulaaki tekwata bulungi, kwegamba nti embeera general ey'emmotoka zino ezisinga obungi si ntuufu kubanga ziri ku makubo. Mwe ng'abakulembeze oba top leadership ey'abavuzi b'emmotoka zino n'abazooperatinga, waliwoko enkola gye mutaddewo going forward okulaba nti buli mmotoka egenda ku kkubo eri certified era egwanidde okubanga eri ku kkubo okwo? Neyanziza nnyo ssebo. Ekibuuzo ekya condition y'emmotoka zaffe eziri ku makubo, saagala kukkiriza n'agamba nti emmotoka ezo tezisaanidde. Ezimu of course mulimu ezimu, and it's a general problem. Si kya loole zaffe zokka, mubaamu emmotoka oluusi ezitaba mu mbeera nnungi. Of course nakyo kivaako obubenje ebiseera bingi, naye njagala kusooka clearinga kino nti emmotoka eza Sinotrack oba emmotoka eziri mu musenyu ezisinga obungi mmotoka mpya, era mmotoka zaali badde zisiba era zisiba lwakuba nti oluusi zijjamu ekizibu ky'okutikka ennyo, nga emmotoka yonna bwe beetisse ennyo eyinza obutasiba nga bwe yali badde nga tetisse ennyo kisukkiridde. Naye problemu ey'okuba nti emmotoka oba tukozeewo ki, ffe ngaffe tulina programs zaffe, tulina garages, ebiseera ebisinga emmotoka zeekebejjebwa, naye eky'omukisa omulungi ne gavumenti yakoze ki? Yavuddeyo neteekawo mandatory inspection ku mmotoka zaffe, era tusaba kireme kukoma ku zaffe zokka, n'emmotoka endala zonna ziyite mu kakuŋŋunta ke kamu, emmotoka ebeere ng'ekeberwangako. Okuleka gwe ffe bannannyini okuba nti ogyekeberera, naye bwe tufunayo eyo mandatory check, bagamba mwaka gumu naye nagwo mutono, rather spell nene nnyo, kisaana at least emirundi ng'ebiri ga gavumenti ekola ki? Ekebera ku mmotoka zaffe. Naye naffe tugezaako, era kumpi ku buli stage gaffe oba amapaaka gaffe nearby waliwo ki? Workshop. Emmotoka ezo tuzeekebejja, naye bibeerawo oluusi emmotoka oba neefuna obuzibu mu ekirwadde ne kijja ng'emmotoka eri mu kutambula, oba ne kisobola okuvaako akabenje. Naye cases ez'okuba nti emmotoka zivudde obubenje buva ku condition za mmotoka zaffe tezibadde nnyingi nnyo. Ffe twesigama nnyo nti ekyali kisinze otuyamba kucekinga discipline yaffe. Bwe tuba tulina discipline n'emmotoka ne bweba eyina obuzibu, era ekirimuko ka element ka discipline, nti bw'obanga oli well disciplined, emmotoka eno bwefuna obuzibu ku kkubo omanyi ekyokukola. Tumanyi bye tuteekawo, reflectors ku makubo, triangle bazita triangle reflectors, waliwo cones, oluusi poliisi zitubeera kumpi, tudduka oli alina kudduka mangu na informinga poliisi nejja in action. Senga emmotoka eyo weebanga weefunidde obuzibu, teyina ngeri yonna gyeyinza kudda bbali. Era tugezaako mu nteekateeka yaffe twagala kufunayo breakdown eri special nga yaffe ebeera ku kkubo, okuba nti no singa emmotoka efunye breakdown, obuzibu bwonna obugiremesa okudda ebbali w'ekkubo oba okuvaawo, nga twakitinga mangu. Naye of course resources zikyali ntono, tetunaako ku achievinga kintu ekyo. Mpozi n'ali kubidde omulanga
bannaffe ba importers nga Double Q, Hanson baali tufuniddeyo emmotoka ya breakdown ne bagituwa nebanga esobola otuyamba ku mulimu ogwo kubanga at the end of the day kino kikosa ffenna kikosa ggwanga ate n'emmotoka ezisimbiddwako olukongole essaawa zino zaabwe bazireeta era singa abakulembeze abo abananyini kampani ezo basobola okuwulira omulanga gwaffe baali tuteekeddewo emmotoka ezo okubeerawo at least naddala ku Masaka Road ne tulema kwesigama ku private breakdowns nti oli ojja okugjawo emmotoka oba ojja kusooka mwegayirire akuwe ebisale bya waggulu nnyo ne poliisi yennyini teyina facility eyo so nekiddireyinga okuba nti osobola okugjawo emmotoka eyalireesa akabenje ku kkubo so mbadde nsaba omulanga gwange gutuuke eri abantu abo. Mwami Sudi, bukwakkulizo ki bwe muvuddeyo nabo obupya aba drivers bamwe ne ba operators abalala bwe balina okubeera nga bamanya era okutandika okugoberera mu kiseera kino nga buli omu amaaso gonna agatunuulizza abantu abakola omulimu guno ogw'okuvuga emmoroka ezeetikka naddala ez'ekika kya Sinotrack ne zitipa endala ezeetikka ebintu bino ebizitowa. Okusooka kwa byonna engeri gyekiri nti bannayuganda amaaso bagatadde nnyo ku mmotoka eno Sinotrack. Naffe amasimu twagaguze tugenda kulabisaamu ku luno era bannaffe twabagambye mubakwata abavuga obubi namwe mubakola eki mubateekeyo because bw'ojja n'ogamba nti emmotoka Sinotrack ekozinga akabenje yokka olwaleero Entebbe Express Highway neggulu waliwo akabenje akassa abantu weewuunya oluguudo ng'omuntu alusasulira ne ssente naye atera sitira akabenje ne kakola ki kyova olaba nti accident is a sudden happening. Tugenda gezaako okubanga naffe twedifendinga nga tubalaga nti waliwo weewaawo emmotoka eno nene etiika naye siffa abavuga obubi ennyo okuleeta obubenje okusinga abantu abalala abayisaayisa bwe bati omwana akipinga distance ye ng'ow'emmotoka entono n'ojja n'ogikola ki twagala okukubira omulanga bannayuganda nti emmotoka yonna etikka giwe ekitiibwa naddala weeba ekulyetinze distance maaso awo ebiseera ebisinga mwekwasa Sinotrack tesiba tekola ABCD naye emmotoka ezo zisiba zino emmotoka empya ze baleese kati gw'olaba ng'omwana akipinze distance ye gimuwe naye tugezezzaako ng'abakulembeze okuteekawo ensonga zino wammanga ku nsonga y'abadereva okuvuga nga bakooye tukubira omulanga badereva baffe mwenna ekintu kye twakkiriziganyako ekya dereva okuvuga luutu 3 mukiteeke mu nkola vuga luutu 3 gende waka weebake bide ebintu by'okumala okuvuga luutu zo n'ogamba kambeere mu kitanda neebase tosobola kuwummula mu mmotoka nga muweebase va mu mmotoka gende waka naaba senya weebake owummule bulungi ekyo twakitaddewo ng'abakulembeze tukubiriza abadereva bannaffe emmotoka Sinotrack erina okuba abadereva babiri bwe batesobola kukikola gwe bw'owummula dereva ng'okooye teeka emmotoka ewaka weebake osobole okujja kubanga olwaleero osobola okukola akabenje n'olowooza okakoze ku muntu mulala ne bamala ne bakubira essimu ti emmotoka gye watomedde mwabaddemu maamawo mwabaddemu taatawo so ng'abavuzi ba Sinotrack tugenda gezaako twataddewo measures actually twataddewo ne disciplinary committee kuba gavumenti ne weeba ekoze intervention mu kino ekintu tesobola kusportinga ba indiscipline cases okusinga ffe abali ku ground ffe tumanyi nti ono akozesaamu ku biragalalagala ono anywamu ku mwenge ffe tusobola ng'abakulembeze okugamba gundi gwe oyitiriza n'omuze guno abamu twogeddeko ne bakama baabwe nti omuntu ono tagwanidde kubeera mu mmotoka olw'omuze guno ABCD nene abalungi mwebali so tubategeeza nti ng'abakulembeze ku ground gye tuli atukozeeko community policing okureducinga overload kino mwami Kananula omukulu wa poliisi asobola babula yatusangako eruweera eyo n'atubuuza ate mmwe baani tugaffe ffe bannakibiina bannatido abeewaayo voluntary okukola omulimu gwaffe guno kuba tu implementinga resolution za meeting zaffe twasalawo emmotoka ya Sinotrack erina okubeera flat ebika ettundubaale lyayo etambule ng'akazito tekagimenya. Kale tweyanzege waliwo omwami ye atwegaseeko leeti ne kaatubuuzeeko bubuuza sekendi zinga ziizo ate oluvannyuma tujja kubeera nga tubasibose butubuuzeeko bubuuza otubuulira amannya n'ekifo kyo mu kibiina kino. Mbalamusiza bannayuganda bannange nze Nyanzi Livingstone era nkola nga General Secretary wa Natido
ekibiina ekyegattira wamu ng'abadereeva okulaba nga tutereeza omulimu guno ogwa transport tubeere nga tujjayo bulungi ekifaananyi kya dereeva ku mutuufu mpisa nga kyekikulembeza mpisa mu bavuga ennene n'entono kuba kikatinga cross. tweyanze gono yo musajja abamu kubasingira ddala amaanyi mu kibiina. Nze Ahmed Wahab bwetwe bwe tutambudde tubadde n'abakulu abakulembera abavuzi ne ba operators abalala ab'emmotoka zino ennene ezeetikka omuli ekika kya Sinotrack bannayuganda ze basinze okubeera nga batunuulira Elise George. Mubiwulidde nga basobodde okubeera nga babinnyonnyola awo kinaaba kyetaagisiza tujja kuddamu tube nga tubafuna baddemu kubeera nga batangaaza ku ebyo ebinaaba bituukiddwako kubanga bakubuulidde disciplinary committee weeziri baddereeva boogedde nabo abakyeyongera okwogera nabo kaakati mu maaso awo tujja kuddamu tubafune batutangaaze ku biki bye banaaba basobodde okubeera nga batuukako. Ngenda kuzza ewa Kefas ne Meuka babe nga bakwongera ne program eya Spark ku makya tova ku Spark TV siba bulungi weeraba.